ate agenda okulya kugenda kumukola gutya. Idhan ayuha al-ikhwa, tugenda olwetaaga kwetegereza nnyo era kwetaaga nnyo omusomo guno abantu okuwuliriza okuwulirayo eri abantu kubanga kulimu ebintu bingi naye nga mukhifatun gutiisa nnyo lahu qalbun salim, omuntu ng'omutima gwe bulungi. Lidhalika qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam, baka yagamba lwali twagala kutunuulira baani abantu b'omuliro oluusi n'ebitendo byabwe, n'omulaba n'osirika busirisi naye ng'omanyi nti oyo waba tamaliriza bulungi Allah batamugabira tawuba agenze. Nabbi yayogera khamsatun, bantu bataano bantu ba muliro. Kiba kirungi n'owuliriza olabe bw'oyimiridde, bw'olaba ng'oyingiddemu mu bantu abo ejitahiddo nyiikira nnyo olabe ng'olwanyisa Allah okuleetera okufa kampeere ogivuddemu. Falidhalik qala nabbiyu sallallahu alaihi wasallam khamsatun, abantu balika bitaano ahlu nnar, bantu abo Allah agenda kubookya muliro waliyadu billah. Awalan baka yagamba sallallahu alaihi wasallam, aidabi yasooka n'ayogera n'agamba nti swinifaani, waliwo gulupu z'abantu babiri, swinifaani min ahli nnar, waliwo abantu balika bibiri. Wonna w'omulabidde omu ku bantu b'omuliro togenda omuyita omugende wange omuntu w'omuliro, naye mutunuulire omusabire busabizi ekamuga nti w'omuliro nkulabi, omuliro nkulengedde ezeteza. Ayuha al-ikhwa, kuna aqilan, beera ng'otya mutina musabira, tomuyita muntu wa muliro kubanga omulabyeko ebitendo byaki, wabula ntya nnyo bambi omusabire la'alla Allaha yarzuquhu tawba. Lidhalik nabbi yagamba nti swinifaani, abantu balika bibiri min ahli nnar, bobo obalagira wonna bamuliro, in lam yatub, senga Allah abatuusaako okufa nga tebeerenyeza. Awalan n'agamba soka sallallahu alaihi wasallam, rijalun, waliwo abantu biaydihim siratun, batambula n'obuggo mu ngalo, bakwata obuggo obwo mu ngalo. N'agamba nabi sallallahu alaihi wasallam, ka adhnabil bakra, kalinga bulaba obuggo obulinga bulaba ebboobo y'ente, siratun, bulinga bulaba obuggo bw'ente, emboobo y'ente, oba tugimanyi bagiyita mboobo baguyita mukira byonna. Era emboobo eyo ng'omukira mbeera eri bagambye omuggo bwe bufaanana. Nabbi agamba nti yazereboona biha nnaasi, babukubisa nnyo abantu. Rijaalu, abasajja abo balina obuggo, asadiku masduuku Muhammadi, bakwata obuggo obwo ka adhnabil bakara, bw'obatulabanga emboobo y'ente, yazereboona biha nnaasi, babukubisa abantu mu mbeera ezitali zimu. Abantu abo nabbi yabasongako abantu abo bamuliro, illa yatuubu, singa tebeerenyeza. N'agamba okubiri sallallahu alaihi wasallam musunifaani, bitendo bino bibiri. N'agamba okubiri nisaabun, abala bagenda kubeera bakyala, aliyatin kasiyati. Aliyati mamana aliyati, abakyala abo nga bw'omutunuulira bwoti wallahi weesisiwala olaba ali bwereere, naye nga kyagamba nti kasiya ayambadde ye bwe yafulumye mu nnyumba, yafulumye ng'agambye kizalize, naye bw'omulabi olabira ddala aliyat, abakyala bali bwereere. Nabbi agamba nti lam arahuma, kyala abo simanyidde ddala ne bagenda kusimotuka muliro, sirabangayo nsonga egenda bajja muliro illa yatuubu, abantu abo singa baba nga tebeerenyeza. Nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallam, ru'usuhunna, mu maaso ga hadith, ru'usuhunna, bw'otunulira emitwe gyabwe, ka asnamatil bukht, olengera ng'amabango g'ente oba ag'engamiya. Be yali ategeeza ebiseera bisinga kubatunuulira bagala ekintu eno ku nkoona nga kizimbye, bakisibyeko akatangaala, basi enkoona yaabwe beera mpanvu, olengera ng'ebbanga lisibyeko akatambaala k'abayagadde.
naye nga si butondwa bwe. Naye olaba ng'ekiviiri si butondwa bwe. Abantu abo tebagenda lam yajidina rihaha, n'okuwunya akawuka kubanga egenda kubanga tuli wala naye nga tugiwulira. Egenda kubeera wala nnyo ng'ekyayina nga tuli wala akawuka gye lututte obusi. Kawuka keetala bubi nnyo. Ate toyinza kukawulira bw'atayingireyo. Anayingirayo yakawulira. Katonda abantu batandise okukawulira. Amma haulai lam yajidina, abakyala bwe tebagenda kuwulira kawuka kajjaniyo. Lidhalika dalilun ala dukhulihi najna, kiba kiraga bulungi nti Allah agenda kubookya muliro waliyadu billah. Idhan bw'otunuuliranga ensi erimu abantu abo aliyadi kasiyadi, olaba gyataddeko akagoye mubeera gyakambadde naye nga bwereere yenna bwereere, kubanga obubiri bw'omukyala bwonna bwereere. Naye singa ali yambala akagoye ye n'alowooza nti ayambadde, Nabi sallallahu yagamba nti lam yajidina rihaha, n'akawoowo kaali tebagenda kukawulirako, bagenda batwala muliro. Idhan nabbaha dhalika nabiyu sallallahu alaihi wasallama, abakwata obubbo ne bukuba abantu tabbunene, n'abakyala abatambula mu mbeera efaanagana bwe. Awwalu nisa, mukyala agenda okuggulirawo abantu okuyingira omuliro sayidi y'abakyala, muraatu Nuh. Mukyala oyo agenda okuggulawo abantu bonna bagenda okuyingira omuliro ku sayidi y'abakyala, yagenda okubaggulirawo ng'era bwe tulina arbaatun, abakyala bana bagenda okuggulawo okuyingira ejjana bila hisaabin. Allah tagenda kubabala bali abakyala bana. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ateekemu mukyala wange n'abammwe bonna, n'asuubira okuba mukyala wange Allah muteeke mu jjana mu bantu abo abana. Asookera ddala Khadija bintu Khuwaylid, talinaayo okubalibwa yawma al-qiyaama, okubalibwa yakusukka. Wakadhalika bintuha, ne muwala we bayita Fatima, naye tagenda kubalibwa. Wakadhalika Maryama binti Imran, naye talina kubalibwa. Oluva mu kabboyi kyansi yaabwe yakugenda talinayo fayiro yonna Allah gyagenda babalamu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abakyala bafe abateekemu. Falidhalika n'asembayo Asiya bintu Muzahima. Asiya bintu Muzahima, abantu abo bakungu nnyo ku sayidi y'abakyala mu jjana, ng'omukyala wa Nuuhu bagenda okubeera omukungu ennyo ku bantu bagenda okusooka okuyingira omuliro ku sayidi y'abakyala. Olaba hadiisi, waliwo hadiisi eyajja esomebwa nnyo, wa khabaruhu ma'ruuf, beyogera ku sayidi z'abakyala, anna Ali radiyallahu anhu wa Fatimatun ala rasulillah. Abantu abo bayingira babiri eri Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma dakhala ila rasulillah, bwebamala okuyingira eri omubaka, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yabuki, bamusiŋŋaana mu maziga mayitirivu, ng'ali mu maziga mangi. Faqaala ya rasulallah ma yubukiika, tabbu ki eguddewo? Fadaaka Allahu bi wa ummik, fadaaka Allahu ummi wa abi, ma yubukiika ya rasulallah, ki ekikukaabya? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mbaka n'agamba nti laylatu usriya bi, bwe nagenda mu ggulu, nadartu ila naar, natunulako mu muliro, fara'aytu nisaa min ummati yu'adhibna min anwa'i al-'adhab, bababonerezebwa nnyo abakyala ba mu umma yange nnyo. Waliwo olulala baali bamusibye enjegere ku nviiri, wa yagiri mukhuha, ng'obwongo bwe bwesera, n'amulya nga butokota. Lidhalika n'atulya omulala nga bamutadde enjegere ku mabeere bamuwanise, wa tahtaha naar. Hadiisi erimu ebintu bingi, walakin lam yathbit an nabi, hadiisi lam yathbit an nabi, ragama anna hadha alhadith ma'ruf wa khabaru ma'ruf, walakin makdhub an nabi, lam yathbit hadha an nabi. Imam Dhahabi mu kitabu kye kiyitibwa Qaba'il yagyogera ku hadiisi lam yathbit. Wakadhalik n'ekitabo kiyitibwa Anwar, kitabo ky'abasajja ba ahli bid'a, mwe bajja hadiisi. Hadiisi erimu ebigambo bingi, bisobola n'okumala okusoma ebitamala awo, walakin lam yathbit dhalika an nabi
ستوين قامت يبقى النبي وسنده غير معروف وفيه مجهول أو مجاهيل أما أنتم مجهول كلامان يكتبون كتابه علم الحديث إذا الحديث يسمى سوى يصنع سوى أجيال بسنه لكن لم يثبت عن النبي بل قال بعض أهل العلم أما لماذا حديث مكذوب عن النبي بل حديث يريم اللي قالوا كده النبي كان صلى الله عليه وسلم 5 من أهلنا abantu 5 mpaka yabasoba ku bantu bamuliro abasoso tubategera ayinanasi elo darusu yakutegera kusama nkola okuwona omuliro yakutegera n'obulira n'otegeera n'osoma nkola ebintu bisatu nagale yaleero ebintu bisatu lwotula mu darusu biteekeyo sookera ayinanasi wulira bw'omala okuwulira tegeera bw'omala okutegeera soma nkola sekumaze okuyitawo لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم 5 من أهلنا abantu 3 bamumuliro amini 5 5 min ahlina abantu bano bamuliro nabi yabongerako mu hadith yagamba nti asooka ضعيف muntu gwe ضعيف الذي لا زبل له ضعيف لا زبل له يمونتو omulalu boli mulalu yenna Allah gina kumutika mu muliro tayina wakolera kullu dha'if alladhi la zabara lahu boli mulalu yenna ali kunsi kuno abitugenda omunyonyola wa muliro bola omulabya okujjako nga yejjeemu bwenasi abantu tubawula bimeka bibiri waliwo omulalu ono w'edduniya alya mu kasasiro ayambala ebigoye nga bwebimanyi ayogera ebigambo nga bwebimanyi bulungi onabisire yali ategeeza yinansi wantegere wabula gwayogeramu yaluwa ahlul ilmi bal ahlul lugha bagamba nti omuntu gwe bayita dha'ifun zabarun la aqila lahu atayina magezi ekigambo zabra kitegeeza omuntu atayina magezi naye akatali magezi gakunsa abantu bakulamu emiteeko ebiri abagwagwa babulamu emiteeko ebiri waliwo omugwagwa gwe kinyonyodde n'omugwagwa alladhi yasma'u kalama Allah wa haditha an-nabi wa lam yatadabbaru bihi hadha yusamma zabalun ay laysa lahu aqil oyabira mulalu dala kumala yeddiini yoyaya mu kasasiro tegeri basi nabakutegeri ngambi omulalu alladhi yasma'u kalama Allah awila aya ya Allah aw hadith an-nabi wa hadith yumbaka ولم يتدبروا به natafumitiza kwebya byeganda era natabissa mu nkola yewaita omulalu kusaidia eddiini era batategeeragala mulalu yeddiini bwebeeragala okitegeera obulungi ali akasasiro nga bwafaanagala noli bwabeera singa awulira ayata alkarima walam yatadabbaru bihi aw walam yatadabbaru biha natagifumitiza Allah ni agamba era ayagala tukole ki bunogerekanga bweyogedde n'ogenda ku bibyo omuntu we bamuyita zabarun la aqila lahu tayina magezi kusaidia eddiini idhan mbaka yagamba ndio ad-dha'ifun la zabala lahu ay la aqila lahu la yadkhulu al-janna tagenda kuyingira janna tumutegete kati obujulizi ku nsonga eyo abantu abataano abantu abo buli lw'okulya aya n'ogirekawo n'ogenda ku bibyo oba n'ogireka mu muzikiti n'ogirekera abisomye wallahi abantu abo Allah agenda bakwata bonna bawulira aya hadith natagisa mu nkola agenda kuba ekyomuliro qala jalla wa ala Allah atugamba nti waqaalu
bagenda gamba law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna min ashab sa'id. Abantu bali bategeera bali tebawulira kati mpulira kijagamba omusajja ni professor Mulamba entegeera y'eddiini ya aya wagiwulira n'oganogisa mu nkola wakadhalika ne hadithi entoofu obeera kasiru obeera mugwagwa kusaidiyo y'eddiini bagenda kwota muliro mekazi wali owulidde abantu baleka mugika abalonzi baali bawulidde ne batagifaako aya nemusomera ngantuufu kati kikiri haramu naye hawa nafsi naye mutwala nakola enti omuntu oyo abeera zabaro bamuyitani zabran ye muntu atalina magezi kasi ngabula bali mu kasasi nekuddiini ekubala bweti Allah agenda kutwala muli waliyadu billah wakadhalika qala jalla wa ala qalu law kunna nasma'u kale singa twali tuwulira naye tekwaliko kigalano amatu ganoogera gaddiini agawulira ebigambo kale singa twaliwulira aw na'qilu kale singa twalimu amagezi makunna nashabi sa'id wallahi tetwaligenze muliro kati balinyaki kuba baali bakasiru baddiini era baali balungi kigenda bagasa duniya eweddewo kitegerekese. Qala jalla wa ala Allah yabinyola yagamba am tahsibu anna aktharahum yasma'un aw ya'qilun. Naye mulowooza bw'osomesa abakutudde mu maaso ekibuli enakasero Lusega mu Kisenyi olowooza bategeera oba olowooza bawulira? Olowooza b'osomesa bategeera bawulira? Allah bw'ati bw'abuuza n'agamba inhum illa kal'an'am. Obalabira balinga bw'olaba ente bw'osomera Qur'ani mu nte nga bw'olabira embere nti batwala Qur'ani n'osoma omuswafu n'oguyimba okujjako okuza obwengulu mu bali kufaako era kyekira okukyusa. Naye Allah n'agamba nti bal hum adall, ate bano baawula nnyo adallu sabiil, ekituufu baakibalaga naye tetekimanyanga niwe kusingira. Naye kwate oli mubi nnyo okusinga ente kubanga ayatullahi tutla alaikum zisomeddwa mmeka hadisi mmeka mukalebera ku kikyapa. Falidhalika qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam ad-da'ifun zabra la yadkhulu aljanna. Omuntu oyo alina obunafu bw'entegeera y'amateeka ga Allah tagenda kuyingira jjanna. Tumutegere Allah yabuuza nti atahsab anna aktharahum yasma'una. Naye kuba batunulira bonna bawulira? Olowooza bwe batunulira bonna bawulira? Aw ya'qilun, yolowooza bategeera? Allah yayogera ebigambo ebyo. Lwaki kaifa tasma'u ayat Allah ahkam Allah n'ogalekawo nga tugatadde mu nkola? Omuntu oyo Allah agenda kumwokya muliro yawma al-qiyama. Tegerekese. Amru thani, oba omuntu ow'okumeka ow'okubiri gwe bagenda okuta al-kha'inun. Kha'inu yaluwa omukumpanya. Al-khiyana okukumpanya kuyingira mu bintu bingi. Senga omuntu ajja n'agamba nti njagala kuwola ssente mitwalo 3 naye akagamba nti njagala omusingire kubanga rihanu omusingo tegulina ttabu mu ddiini, olina kyoyagala nyendireta rihanu. Farihanu makubuda, okusingayo tekulina buzibu, obusiraamu bukkiriza. N'ojja n'ogamba nti